second and final message goes to the people of Uganda. We leaders have united, or at least have made an effort to unite for a common cause. But we are only leaders, and if you don't follow us where we go and where we show you, we won't succeed. So please get involved. Number one, fellow Ugandans, and this includes supporters, voters, even we the leaders, because we are also Ugandans. We are on our own, you are on your own. Therefore, get involved. Don't depend on only leaders, don't depend on only politicians. You've seen politicians sell out. Now think about those who are following Mao. So don't over-depend on just the politicians. I want to believe that most of Ugandans know now where we want to go. Play a role, lead from whatever angle, from whatever position you are. Lead your people to where you want them to go. We encourage you to rise up. And on this note, I want to salute the people of Jinja, the people of Eastern Uganda, the people of Busoga, thank you. Rise up, especially non-violently. Protest. Protest. Dictators only listen to protests. Don't give up, my friends, because non-violent protests work. The reason why Museveni will come to you with all manner of ammunition, with all manner of weapons, because he knows that's what dropped all the dictators before him. You saw it happened in Sudan. Recently it happened in Sri Lanka. So let us rise, friends. You Ugandans, you have a big role to play in this. Do not give up. Continue protesting. I encourage it. I know that whenever the people of Uganda realistically threaten Museveni, that's when he comes out with brute force. But continue shaking him, continue shaking him. He's not as firm as he used to be, and we won't be as firm tomorrow as he is now. So continue shaking him. Last but not least, remind you, friends, that much as there are political parties, the original inspiration, at least to myself and my team, was the people power, was the power of the people. People power means you. When you go to elections and you're frustrated, at least you know you have the power. Organize, organize, organize. Connect with all like minds. The biggest objective is to drop Museveni. These other, intentions are smaller. One might want to become MP, you come from that election, they become MP, they become mayor. But for as long as Museveni is president, we are still in trouble. So let's pursue the common agenda, ladies and gentlemen. Of course, I always hasten to mention that we are non-violent. We do not promote violence. However, I know that there will come a time when we cannot stop even those violent ones. Okay? The Constitution commands us to defend it. The Musevenis, when they were younger, they picked up guns. Do they think people can't pick up guns? So we might not be encouraging people to pick up guns, but again, we're losing the moral authority to stop whoever wants to do whatever. Finally, ladies and gentlemen, on all Ugandans, whether you're a political leader, religious leader, traditional cultural leader, etc., stand on the right side of history. We have seen not only politicians selling their souls, we've also seen religious leaders, we've seen traditional leaders, but the people are watching, the people are supreme. And at the end of the day, you'll end up in the dustbin of history. Museveni has already wasted it. So don't follow the corpse to the grave. Lwaki oluzungu sirukomyawo? Kambidde mu Luganda mpola mpola. Okusooka nja kwebaza abakulembeze bannaffe olw'okubeera naffe leero nga twogerako eri eggwanga. Ebisinga byogeddwa era sibiwakanya, binkiikirira bulungi nnyo, wabula nze obubaka bwange bwa mirundi ebiri. Obusooka bugenda eri bakulembeze bannange. Oluvannyuma lw'okutunuulira okulonda kuno okutegekebwa nga kubanga kwa kuwuddisa bantu, kubaziba amaaso,
tugenda mu kulonda naye nga Museveni yasazeewo dda wiiki nyingi oba mwezi oba myezi ani agenda okulonda. Ne tugenda mu kalulu abantu ne bajogebwa, eddoboozi ly'abantu ne livulugibwa, naye ate ne tuvayo ne tugenda bugenzi mu kalulu kalala. Kibanga ekigamba nti tuzze wano ne Museveni alage naddala amawanga agavugirira Uganda ssente nti okulonda kubaddewo era awangudde. Era twayogeddemu ne bakulembeze bannange ne tugamba ekyo tekigenda kugenda maaso bwe kityo, eyo sigiri egenda okubeera emmanya y'enkoko. N'olw'ensonga eyo obubaka bwange nga nze eri bakulembeze bannange buli nti bwe tuba tugenda mu kulonda tukyuse enjiri yaffe nga tugenda mu kulonda, tukyuse message yaffe nga tugenda mu kulonda. Abantu baleme genda mu kulonda nga basuubira nti tugenda kulonda kati omuntu atuyambe. In any case tine bwe baba balangiridde oyo gwe bagadde okulangirira ng'ali ku ludda lwaffe kitono kyasobola okukyusa Museveni bw'aba nga yakyatufu tubaddeko. N'olw'ensonga eyo tugende nga mu kulonda bwe tuba tugenze mu kulonda tugende mu kulonda nga tumanyi nti tugenze mu lutalo, nga tumanyi nti tugenze kuzoganya, era nga tumanyi nti tugenze kuwagala abantu. Tugende mu kulonda nga tunuulidde bintu bingi, naye okusingira ddala okulonda okwo kuyinza okubeera emmanduso egenda okutwala Museveni. Kuba buli kulonda Museveni akola ebyobuswavu bingi nnyo, buli kulonda Museveni amenya amateeka mangi nnyo, ajoga bannayuganda bangi nnyo. Ekyennaku abantu ne basigala nga tebalina kye bakoze okusinziira ku kye baba balina okukola n'okusinziira ku joogo lye baba bataddeko. Ekirala ekyokusatu, njagala obbasaba bakulembeze bannange tukwatagane, tukolagane, kubanga tulina ebitugatta bingi okusinga ebitwawula. Naye ate nga n'ekitugattira ddala ekisinga obukulu, ekisinga byonna kyekyokuba nti ffenna tuli basibe, ffenna twagala kujjako Museveni. Tuyinza ogenda mu kulonda nga tuli babibiina bya njawulo ne tulumagana okwawukana mu bibiina oba okwawukana mu bakandideti ne kijjawo ekifaananyi ekikulu, ne kijjawo mission enkulu. Ye Museveni kiba kimukolera. Nkiraba ebiseera bingi mufa abakulembeze naddala abo abali wansi waffe ne bawagizi baffe nga ne bwe tugezaako okukwatagana bo tekibakolera. Njagala obategeeza nti buli tulumagana tuba tuyamba Museveni. Tetwetaaga kuba ba mukwano, tetwetaaga kuba nga tukubiragana essimu, naye ate era tetwetaaga kulwanagana kuba Museveni ayagala nga tulwanagana. In fact ajja kuinvestinga kyamaanyi nnyo okulaba nga ateekawo okubagana wakati waffe kubanga kitusala speed. Ffe abakulembeze tuyinza okuba tukwatagana. For example kyogeddeko mu luzungu wano nti olumu tukyaliragana n'abakulembeze, naye ate mmwe bannange bakulembeze bannaffe naddala abatuli wansi mukifuula kizibu ffe okukwatagana, mukifuula kizibu ffe okukolagana. Buli otekinga step okolagana, ebigambo ebibadde muli birina kubanga bituencouraginga nti ekyo kyemukola kituufu kubanga kituufu. Naye ate bwe tukwatagana ate mwe ne mulufuula lutalo wakati wammwe mubiba mu bikalu bya bannange, muba mutulemesa. Ffe tumanyi n'okwekubira akasimu ne tunywa ne kacaayi, naye kati kwekuba akafaananyi ng'oli wa NUP mbadde ne Dr. Besigye ate ng'amanyi nti oli ttaano wange, naye n'alaba ate ng'owandiise bw'oti olowooza tabatanneekengere. Abaffe gwe kuba akafaananyi nti nookola naye ne tukwatagana naye, naye ate n'endaba ng'obubaka obuvudde gy'oli buli negative mbasigenda mwekengera. N'olw'ensonga eyo mukutukaluubiriza bannange mutugondeze okukwatagana kubanga mulwisa okunyira kwa Uganda. Nge obusembayo nja busindika eri bannayuganda. Okusookera ddala mujjukire nti muli ku lwammwe, mulekerawo okwesiga okulonda kwokka kuba okulonda kwokka tekugenda bayamba. Elections alone will not help you. Our recent history has shown us. So tulina ogenda mu kulonda nga tulina ebirowoozo eby'enjawulo. Mumanye nti tujja eyo okulonda tuba tuzze bagatta, tuba tuzze kubawagala. Okusingira ddala okulonda tulina okugenda mu kulonda nga tugenze kuzoganya. Tetukyanguyiza Museveni kubeera nti tuvudde mu kulonda ate ne tudda mu kulala bwe tuti. Ffe nga ffe ekyatuleeta mu byobukulembeze twajja kusitula amaanyi g'abantu kye twayita people power. Naye people power yemmwe ffe nga abakulembeze tusobola okulaba ekkubo ne tulikwata namwe ne tubayita, naye ate bwe mutatugoberera kwata kkubo eryo tuba tetukola ki, tetujja kumalako. N'olw'ensonga eyo bannange bwe tubasongeranga awantu mukole ekyetaagisa. Ekirala nja kubasaba musitukiremu.
musitukiremu buli we musobola buli wava message oba evudde wange oba evudde wani kaseba nga message yakuzoganya Museveni kumujjako mujettanire musitukiremu gumbere eno njagala n'okwebaza abaana b'ebusoga abaana b'ejjinja mwebale nnyo okwebereramu eyo ngeri yokka esobola okujjako Museveni kale nammwe bwe mulabanga bannamwe nga basituse oba baluwa bwe basituse Uganda yonna esituke oba be Buganda bwe basituse Uganda yonna esituse oba be Kabale basituse mwenna musituke yengeri yokka gye tugenda okusobola okutaasa eggwanga lyaffe ensonga lwaki Museveni ajjayo ettemu n'atemula abantu kubanga munnanga akimanyi nti engeri yokka bannakyemalira gye bagenda yengeri yokka bannakyemalira w'e Sudan gyagenze yengeri yokka nakyemalira w'e Sri Lanka gyagenze n'olw'ensonga eyo bwe mulabanga bannamwe bayimukiddemu nammwe musitukiremu basebo ne bannyabo. Nja kumaliriza nga mbasaba kubanga kukubadde okusaba kwaffe bwe muba mwekalakaase mu ddembe bwe muba mwekalakaasa temukola fujjo ffe yenkola yaffe tukkiririza mu kwekalakaasa nkiddamu tukkiririza mu kwekalakaasa era tubakunga mwenna buli alina omukisa yekalakaase mu ddembe nera tubategeeza ne gavumenti etugitegeeza nti wadde ffe abantu bagamba kwekalakaasa mu ddembe tumanyi nti ekiseera kijja kutuuka nga abantu bakooye bekalakaase mu neekalakaasa yonna yonna ng'etaddeko n'eri eya kaali ba Museveni bekalakaasa na mmundu n'olw'ensonga eyo kiyamba mwa Museveni ne gavumenti ye obutasindikiriza abantu ku levo ya kwekalakaasa na mmundu. Maliriza ng'era nkunga bannayuganda mwenna muorganizinge mu mbeera yammwe oba muli mu kibiina kyammwe kya byabufuzi oba temuli pate kuba bangi nnyo tebali pate naffe aba NUP twasooka kubeera people power era njagala nnyo bwe tuba tukola ebintu tobikola just nga wa kibiina kyo bwe tuba twagala okujjako Museveni ebyafaayo byonna bitulaga nti tewali kibiina era twakyogerako nti tewali kibiina kyonna kigenda kujjako nakyemalira nga kiri kyokka ekibiina kyonna ekigenda okujja kigambe nti ffe nga ffe tugenda okujjako nakyemalira baba bakusudya muba mulina kwatagana mwenna ate si bibiina byabufuzi byokka tuli wano nga bakulembeze naye muli eyo bannayuganda bangi nnyo abasobola okwekolamu omulimu mugende mu maaso nga mwekolamu omulimu tubawagira mu buli ngeri yonna nammwe bannayuganda munnayuganda yenna abaako kyayita abaako meseji gy'abatuusaako nga yakuzoganya Museveni mumwegatteko naffe tujja beegatta kate naffe bwe tubayita mutwegatteko tukolere wamu sobole okwejjako nakyemalira basebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you very much. Thank you very much, the President of NUP. Before I invite the next leader, I want to recognize the presence of leader of the opposition in Parliament, the Honorable Matthias Mpuga. Also recognize the presence of Chairman Jema, Elder Haji Muhammad Mayanja Chibirige, my colleague MP Chamswa, the Honorable Moses Kabusu. May I now invite the President of JEMA, the Honorable Asumani Basarirwa, because I failed to limit the time for the ones who spoke earlier. I am now powerless. Ate weeralikirira ssebo bakulembeze bannange nja kusooka n'olulimi lwensinga okutegeera Oluganda lwesitegeera bulungi Oluzungu lwenja okusembyayo. Ffe tuli wano nga abajeema kukakasa era kwegatta ku kiwandiiko ekikoleddwa era nekisomebwa wano olwaleero era nga twagala kuwa bweyamu nti ebiri mu kiwandiiko ekyo byonna tujja bikolerako. Ennaku zino waliwo ekintu kye batera okuŋŋamba tekinsanyusa bagamba nti basaalirwa
kati ye president w'ekibiina mu opposition akyasiiza okuwangaala ennyo. Bano bonna abaliwo bansanga nga nkulembera kibiina. So unduddewo nnyo. I am the longest serving party president of an opposition political party in Uganda currently. No, Kenny Luchamuzi, I was earlier than him, I remember. Naye ate mukulwawo nnyo nfunyemu ebyokuyiga bingi. Kakati enteekateeka zino zonna zizze zibeerawo nga nziri wakati. Okufiira ddala eri wansi tuli mu IPFC, tuzaawo tuli mu IPC, tuli mu FOC, tuli mu 4GC, tuli mu TDA, tuli mu People Power nga basaalirwa wendi. N'olwekyo bino byonna bye tulaba wano ebikolebwa tubibaddemu, naye ate ebbanga lye tubimazeemu eggwanga lifunyeemu. N'olwekyo nja kwebaza bakulembeze bannange olw'okuteekawo enteekateeka muganda wange Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu abalabye obwetaavu okulaba nti tuddemu tutandike okukwatagana ng'era bwe tubadde tukola ebbanga lyonna ku lw'obulungi bw'eggwanga. Emabega eyo tubadde tuyina nnyo essuubi mu bululu obuddibwamu by election. Si kyekyo? Ng'era bwe bagamba nti wagenda kubeerawo by election mu Uganda wonna nga waliwo essuubi nti by election eyo ab'opposition bajja giwangula. Naye eryo essuubi ligenze likola ki? Liggwaawo. Twakiraba Omoro, ne tukiraba e Kayunga, tukirabye e Soroti, newali awalala we wagenda okubeera sirowooza nti eryo essuubi likyaliwo. Kyova olaba nga enkola eno oba enteekateeka eno nnungi nnyo kuba ejja kutuzza ku mulamwa ogw'okumanya ensi yaffe gy'eraga. Finally,